Bannakibiina ki National Resistance Movement gite NRM abeetabye mu kamyufu k'ekibiina akaaliwo olw'okunala ssabbiiti ewedde kyokka ne batamatira na byava mu byalwangirirwa bakyeyiwa ku kitebe ky'ekibiina kino okuwaayo okwemulugunya kwabwe ku ebyo ebitaatambula bulungi mu kalulu kano ne kibaviirako obutawangula. Mu balabiseeko olwaleero kwe kuli ne minisitule omubeezi ow'ebyenguudo Musa Echweru ng'ono abadde yeesimbyewo Amuriya Kawunte okusigaza tiketi y'ekibiina kyokka ono n'awangulwa Samuel Ediyawo. Being defeated is not a bad thing, but it should be clean. Agamba emivuyo egyetobese mu kalulu kano okulina okukkiriza abaana b'amasomero okulonda bye bimu ebyamuviiriddeko obutawangula kalulu. Where children would run from one school children, you line here, then you run to the next line. Mu balala kuliko Enoko Nyongole nga yawanguddwa Philip Mukunde mu bitundu by'e Nakaseke y'omwambuka, Orachi Godfrey Otobi yawanguddwa Lakonyi Michael ku kifo kya Kirake y'omumaserengeta n'abalala bonna okusinga abeemulugunya mu kukyusa okwabadde mu nkalala z'abalonzi okukyusa mu birangiriddwa ku byalo kw'oteeka n'ensonga endala nnyingi. Register zaffe zezirese n'ebizibu nali ntendese ba agency bange ne bagamba nti tewali agenda okuyingira nga takozesa register naye nga already register yennyini erimu amanya agatalabika n'abaafa abataliwo. The ground for petition was the regularity, alteration of voter register, inflation of votes, intimidation and vote buying, bribery. Balabudde nti singa tebafuna bwenkanya bakwesimbawo okubonna munigina kyokka akulira akakiiko k'eby'okulonda mu National Resistance Movement NRM Dr Tanga Odoi bano abalabudde ku kiyinza okubatuukako singa bagenda ne beesimbawo. Ekiri mu bantu kirabika nti can facilitate an independent candidate kubanga abantu banyivu nnyo. If the tribunal advises that we can stand like they did to Her Excellency the Vice President. Her Excellency the Vice President in 2021, in one of the sub-counties where there were even no people, they alleged that she had lost in that sub-county by 7,000 votes. That's not correct. But I think when the Secretariat looked at it, they allowed her to stand as independent NRM leaning. That's all most of us will want to. Wakati inachiteka kujangu baba tashazere muje kujangu bakaba ryo munsho byezo nabo akando baba tangwire register baba tashazere mu biro bya ina mtabishisha tujanka independent tuyaturiyenaga mukono aharwaju orutora besteka teke. Deciding whether you will go independent or not, that's a matter of your choice with your God and your family. But once the people who have voted against you still live, they will even defeat you if you come for. Tanga agamba nti bano bali mu okukolera abantu kyokka kati batandise n'okumwekwasa nga ye yabasudde songa ne gye balondedde tabeerangayo. I warned them and they said your warning will not come to be. The voters voted you for the 5 years. And I warned you, if you sleep in parliament and not go back to them, they are waiting for you. Now they have waited for them. And some of them have been thrown out. Now the name is Tanga Odoi. Tanga Odoi was not in every constituency. Excuse me, give me a break. Ono atubuulidde ng'abantu 124 be baakawaayo okwemulugunya kwabwe ng'okwemulugunya kuno kwakutandikwa okutunuulirwamu essaawa yonna. So some of them are observations and some of them are concerns for the Electoral Commission to correct. So we have 104, but some of them, I don't know the number, are not real petition. Tanga Odoi era olwaleero lwalangiridde n'omuwanguzi wa Pingire Kawunte mu Serere District. I therefore declare Uwicho Philip, who has polled the highest number of votes, 7,503, representing 42.9%. And as it is, democracy is that the majority have their way and the minority have their say. So I'm happy with the processes. I know there were issues here and there, but finally, you know, as it would and as they say, okuwaayo okwemulugunya eri abo abaalangirirwa ekiro lwe baalonda kwakukoma olunaku olw'enkya kyokka abo bwe baalangirira oluvanyuma bakyalinayo obudde okutuuka ng'ennaku 5 okuva lwe baalangirirwa ziweddeyo. Adolf Semata yakusakidde emboozi eno ku Lagudde TV.